kusoma omwana w'ennaku zino bano abali ebikoko bino ebizungu omutuuza wano agira bwati omwana w'ennaku zino azanyira mu compound n'agwa mama we n'akubira ambulance nedda nga ogira bugizisere nomuvinga naye nti muyina ssente ne services zigenze ziwe ate n'okusesaki abantu abatiitiibye abaana be baakulira mu bunaku obukyasinze mwerabidde gye mwava tayagala abaana bakulire mu nnaku nange owange sinza bwe mba nina akamotoka awo simussa ku kagaali Frank kyanjawulo okulaga omwana love n'okumudisciplininga Bill Gates olumu ng'agenda mu restaurant emu e Washington kati olumala okulyanga naye buli lwagenda yabawa tipu ya $2 kati mbwakana olumu nga kamubuuza naye iwe biliyoniya mutabani wo naye ajja nnyo wano yatuwa tipu ya $2 namugamba enjawulo eriwo wakati him nange tinze ndi mwana wa munaku ye mwana wa biliyoniya Bill Gates omanyi yagambye nti ku bugagga bwe tagenda kulekera baana be buli omwasi kusukka miliyoni aga 2 bagenzo kizuula nti abantu abalina ssente ku mulembe guno boonoonye baki abaana abantu bonna be mulaba batiitiibye abaana Bill Gates yannimba wanaafiira abaana be abamu ku bo bajja kuba be chairpersons ba companies ayina osobola okubeera naye ng'oli minority shareholder waliwo n'omugagga omulala e Bungereza naye yakyogedde nga akibeesinga ku mikwano gy'abakoze eki abafudde naye bwe nkuza wano e Uganda abantu bonna be mulaba abatiitiibye abaana ababakuza bwe batyo bakulira mu nnaku banaku bazibu sinze olw'okuba mwakuzibwa mu mbeera ey'ekisajja ye yabafuula kye muli kaakati unfortunately embeera eyo gye mwakuliramu temugitadde mu baana bano sigambye nti mukere mu kuba abaana emiggo era mwabalaba NTV ng'oli Katakwi ng'oli Sembabule ng'oli Masaka ng'oli Vira Maria gye nava kyolina okukola kimanyi kuza abaana bo nga bali hard working nga beesimbu nga balina respect bagenda kugula ebyabano bye mubalekedde era okunoonyereza kulaga nti abantu bonna abanyaze eggwanga omunyago gwabwe tigupasinga generation yakusatu gusebengerera awo ku yokubiri mukuza abaana mu batraining bagenda kugula ebyabano mutegera ndowooza Obama yakulira mu nyumba ya bisenge ebi kati ali mu White House mutegera ndowooza bano bayoweri Museveni bakayindo tafire bali bavunya nga gye nkomezza nnyo nga gye nkomezza bwavu bwali baavu ne president akirimyako mu kitabo era ne baba batambula obalaba omanyi omuntu yakula obulungi omulaba mutegera ndowooza kyekugamba nti bano abasajja banyunyusa eggwanga lino ne batiitiibye abaana baabwe omwana we omunaku ali e Katakwi ali e Laakayi ali e Bundibujo agenda kujagula Kampala nga bwe bagikoze eki bwe bagiguze era kubanga ye mu buto bwe ekiseera kyalimu kati ayiga nkiyita kuwaguza okusobola okuwaguza okuyitawo ffe tuwaguzza mu Kampala kubanga from day one kitaffe yatugambanga omwana yenna olina okuba nekyolunda awaka embuzi enkoko oba embizi omwana yagala ogaana naye kakati mmwe generation y'ennaku zino omwana buli kintu kimusangaawo toyigiriza mwana kwekoya sente zibanki ng'omuyigiriza zijjayo simiri julid oyigiriza zikola ki zijjayo mbalaba weekend yawo ku supermarket ennene beautiful ate n'ababanka bayiza amagezi bateeradde ebyuma biri ku miryango kuli yigiriza omwana wo okugyayo sente neso ziteekayo abaffe bajja bigula ebyo yagala ogaane njagala nkusese muyigiriza abaana okukola hard work nkwongereko ku ekyo abantu betwegomba wano ba mukwano bagakani bamadivani bameta diri olaba abaana baabwe mu byebisirwa ebyo sports betting gambling abaana b'abayindi no abaana b'abayindi olw'essande lwe babeera ne bazadde baabwe ku beach singa okyegendeza naye abamu banywa omwenge okuva Monday paka Saturday baselebratinga ki balabira ku bazadde omuzadde akomawo nga bukya omwana akomawo nga bukya omuzadde anywera kabalagala omwana ali Freedom City banywa ali kwentebe road banywa kakati nkusese omwana ali e Katakwi ali empigi wava Gomba omwana agenda kuva Gomba wanafuka president w'eggwanga lino lwaki abaffe abazadde situwadde baana budde tubuwadde companies etukoleramu oba office tusave bamala okunywa n'okwogera oluzungu nga badda ku Facebook ate luzungu kinalo si lutuufu professor moya tuseseze makere yagenti ate guno mulembe gwafudde luno oluzungu tebalutegeera n'ennimi zaabwe oluzungu talutuusa oluganda talutuusa olutwo talukyusa talina kyatuusa ne degree zennyini doctoring mutegeera ndowooza ne degree kibu kiki kiyiyi ye generation yeno wovaawo n'oga nti eggwanga fu lino eggwanga lyafa nga kyekomeza kubanza abayizi mbeera nabo olunaku olulala lw'oliwo nkomezaako wano njagala nkulage kye bayita
family ye Uganda bweri naddala ye Kampala ojja kaba amaziga average family ennaku engagga family ekikakyo family ze twogerako ze zirinamu kasente wano tewali bagagga ekyo nakigamba naga abagagga baali babiri wava munno ne mulwana abasigadde wangawo oba tolina kakadde ka dola akatudde ku account okuba nako kyangu osobola okubba ettaka leero n'obanako no kyanjawulo ettaka lye babba buli nako towulira nti ono minisita yafunye enjawulo ya biliyoni 4 oyo si mugagga obwo tebuli sustainable njagala ombulireyo mu minisita omu Museveni gwe yali agobye n'asigala nga living obulamu bwe bumu bamala emyaka egi ne bayagga waliwo gwe nasanga ennaku ezo ng'ayogera yekka ontegera ndowooza yalaluse ababaka ate nno bo basekeredde omubaka beeyagala bakyali babaka olumala okuva mu parliament ngadde ku ground zero sonza abasajja bamulwana bamukwano bamadivaani bava muno respecting lwaki bamaze generation na generations ne sente emyaka aga yewava muno kati bano balina sente lwa regime frank bagagga ba regime frank bw'ofuna enjawulo ng'otunze property ngeno Serena toba mugagga oba na mukisa kyengezako okulaga njagala omuntu aŋŋambe nti gundi gwe mpita omugagga amaze emyaka 4 ng'ayina ki ng'ayina sente katono nnyo tutunulire ku nsonga y'abantu abagenda okwesimbawo ennaku zino mbawulira nze bantamye naye ate yembeera eriwo gwanga lyafa kizeeyo oba okiza ku kiri nti eggwanga lyafa awo simanyi bulungi naye bano ba MP2B nze ngenda okuba kansala w'egindi n'akuba essimu ku radio ne programu ezitaliimu ezitajja mu kitiibwa kyabwa MP nako n'akubako essimu anti munnange mwabakola ku TV abakola ku radio mwe mubawo omukisa fe radio ezimu zaatugobako waliwo ezagoba radio mbuza lwaki entertaining no sense oyo lwaki waliwo abantu nga 8 ng'ebakuba amasimu bokka tuve ku abo ono mubaka omukyala alongoti akakyala omwala omuto yagenda mu parliament nga lwe njagala otunulire a typical graduate from Makerere University Kyambogo Nkumba ayagala okufuuka omubaka wa parliament tasobola na kuinterpretinga ministerial policy agenda kufuuka omubaka from the university to the parliament ye generation edda ng'omuntu okufuuka omubaka wano nga CV ye banene okoze mu bitongole bimeka exposure joyina ne kati abaana abasinga bagenze mu byobufuzi kuba bagenzo bira bye bifuna bye birimu akasente omubaka afuna milioni nga 2 mwezi mu 2 kyekiriwo naye nga line gwanga lyafa kikyamunyonza ate kati buli mukolo gwendagako bakwanjula road councillor MP2B mayor to be omubaka buli kintu kyonna ba MP2B bavuddeko ne ba MP abaliyo obutakola anti ba MP2B buli kiseera bo babeera babuna constituency bagibuna bave eno baddeeri nate no kusesa achi MP aliyo naga owayo omusajja tantwalira awo parliament ene ebaddeyo abawaka bangi ndoza nga 68 bagenda kudda naye ate egenda okudda ku buli diikuula buli fake master agenda kwera mu parliament kiddemu buli diikuula buli fake master buli musiru yenna agenda kwera mu parliament eyo prediction yegamba 68 ku 10 kubanga abali tebakomawo naye ate abagenda okudda mujjako abamaziga kyovula abantu abadde willing okusavinga eggwanga lino tebajja genda mu parliament muza lwaki talirwedde kutuula ku bench omu n'omwana avudde mu senior 6 n'afuuka omubaka sisobola mbuza lwaki exposure kijayina bajja kulonda omwana omubaka mbw atule ku nsonga ze kakiiko ka Uganda ak'ensonga ez'ebweru nga passport agifunya afuuse mubaka nga departure na live y'entebe tagikola ki tagimanyi oyo gogenda okutuula naye akaluluko kenkana n'akaki abagezi bajja bivaamu ebyo byonna Yoweri Museveni is responsible lwaki yagenda obbaleeta yateekawo embeera buli omu asobola okuparticipating ne bwe mulonda omuntu yenna ng'alinga ng'ekidomola ekya yero as long as bwe tunaatuuka okuwanika agenda kuwanika ki yero so parliament egenda okujja naye mwe abalaba NTV essaawa zino mbeegayiridde mu ssimu ka Uganda tulina program gye tugenda okutandika oli bwajja n'akuwa ssente ng'agenda kumulonda nkwegayiridde ssente ezo zirye tomuwa kalulu ekirala mbeegayiridde mugende mutaninga apo mu kulonda tojja kugamba abantu nti babbye obululu nga tiwalonze ndi mu kutya kungi ku voter turn up tuyinza okufuna ekizibu wawulidde ekyabadde eno MP w'engulu eno FDC gye wawangudde kyashokinze yadde 22% turn up abantu tebazze so mbeegayiridde mugende mulonde ekyokubiri temuparticipatinga mu violence mukola ki mu kulonda ekirala mulonde ku bantu
CV nga nnene gye munaakoma okulonda abo abantu abakyasula mu nnyumba z'abakitaabwe basula mu ddiro ly'abakitaabwe kyajja okusooka okukola kiri kimu kugula kayumba kugula mmotoka asetolinge n'amabanja akole embaga emyaka 5 gigenda kugenda okuggwako egisoose nga bakuyita kweddaabula kwekubako nfuufu ye mubaka wamu lindi eggwanga lyamu malize nga teri kye tufunyemu temugenda kifunamu mubuuza lwaki ekisooka paliamenti eyo nnene tulina mbu kati abaka basoba mu 308 omukulembeze alumira eggwanga nga Idi Amin n'akomawo wano paliamenti yayinza ogireducinga n'ebeeramu ababaka 10 bebeetaagisa ab'omuzinzi ye ababaka nga Medad Segona bw'ayogera owulira nti CV ontegera yeeyo naye n'olonda omuntu nga ku CV ye talina kyalina okugjako kuyita senior 4 ne senior 6 n'omulonda afuuka omubaka tinze gashuma ntule naye ku floor wali ne bw'oba oyagala nnyo ffe katubeere mu civil society tumalirize Frank tukitokose tumalirize